Suzan Namuganza emyaka 65 yakidde ba Moses Kawubanyo emyaka 45 namusalako obusajja ne bugwa wali kona nga kakutwike nga kali ku bwakalemberezo ka luusubuusu kati era we bakoze abasawo bakutolera kwirala yabanga ate bwakiri bano batuze ku kyalo na Birumba wano mugoma ina bwigulu kamulinga bakamali myaka 26 mbufumbo abalina abaana batano okusira Kawubanyo gwe tusanze mudwalire Kamuli mukazi we Namuganza yali yanoba kusalawo afuneyo omulala cyangwa mulete kengerani kuti nasuzemu ngoyesa kizo lempali kati mbukumanye gesa mutana tindi ngo mwali nako mubiri ndimubuka navamu nje nabako agambye olwakomyo yamugeze ali mukunabo kumulabiriza namusala obusajja nga yagezeza okumulwanyisa nga buterere bwatyo namusinza amaanyi yaje mu birunze n'ikirabiro kiri ino tuwemala ndikwesimula n'itawulo eno nkyinyi ndigeme Paulo ntawulo miseno y'omugonge kati mind you and I was free so na uliwo bwakisa kumbita kunda kiti Muganda Wilfred Kalenda ategeeza nti yawulidde omuntu akaaba ekiro nga bw'alaaja nti bansinga tamanyi nti muganda we yagudde ku kyokya ng'akoba nfiire mukazi yandise nfiire gyafuluma kufuluma nga nkwabukwa tifunandise aye ng'ali kudabadda musaayi nabaye tusobola kumubuuza mu kiseera ekyo olw'omusaayi ogwabaire omungi nti asaze akoze eki okutoolako okufuna mangu bwantambula kumuleeta wano mwanyina wa Kawubanyo Monica Swaga ategeeza nti yabaddeko ne mwanyina nga banyumya ku byokuwasa omukazi omulala nga Namuganza abatayagala banganda zaabwe nga yakati ekinfuniisa omukazi tibutenda Suzan Suzan emyaka mingi yalemwa ogemagana n'ifamire yange nasalawo nfuna omukazi mukaire wange ganajanga nanwa kumandi yamuwa buli ddembe lyayenda yamuwa isomero ni basa eiduka yamuwa akuleze mu kitundu okuli ssentebe Gombola bimiti ekikola kino ekyobutabanko mu maka tulebe obusaada aye nga ate okulimu abaana owange ebyaka 16 mwirya ekifande kibivumiriza ekikolwa ekyo tindi bakyala kirenda mukyala ni basa ow'isomero mukyala ina amaduuka ibeera yamukoleranga buli kintu akyagana akangera bwali kumbona bwanirira mu kifaananyi twetagisa awo tubalina kyokwenda okukola tusooke tulobe kukikolera mu busumba obutiri n'abatuze benyamidde olwo ekyatuse ku munnaabwe oyo omwana ekikola kiyakoze muyo kibi tikyetagisibwa mukazikola musaada manifu bakazi mbaire mukozi wayo nainamire mukama wange okufiira mu bulumi omwogezi wa poliisi mu bintu bya Busoga North Kasadda Michael kusima ategeeza nti batandise omuyigo ku Namuganza yadduse olw'ekyo kye yakoze era tukubiriza omuntu yenna ayinza okubeera n'amawulire agatuusa kw'ono omukyala akwatagane ne poliisi mu bwangu kituyambe okumaliriza okunoonyereza mu bwangu era natwalibwe mu mbuga z'amateeka yakulira ekibiina ekirwadde ensonga z'abaami ekya Men's Forum Against Domestic Violence Uganda Lauben Mahabuzi awudde abakyala baleme kukozesa obusungu obusukulidde nga bafunye obutakkaanya ne babbaabwe abaana booli bagamba otya nti taata w'abaana wamusalako yekyama ku lwaki bwe bw'onamala ku bimusalako oli agenda kukwagala ennyo asibe n'abafumu baba balina okukkaanya baawukane era twagala kusaba poliisi omukyala eteeka omuyiga n'emukwata n'emutwala mu mbuga z'amateeka kubanga ebikolwa bino tubivumira ebyokutulugunya abantu bw'obeera ng'oli omukyala ng'owulira obusungu olina bungi amaka galeke Nathan Sengoba yakusakidde eggulu enkulabukedde TV